abana nga bali awo baina we babadde balaze somewhere wabadde show e Canada ye artist yabadde agenze was it gundi bana baffe ani chosen Becky ne gundi babadde Canada if I'm not mistaken ne Chris Evans so abana bawalaba ngenda ko samanya erinnya lya Muteesasira for clarity omuntu okukitegeera kyenjogera akatoyo tomwogera kuba yaganya okumwogera no sigwendiko siri ku mukyala anti mpuliriza kati kankuyambe ko manyimu amawuli mulaga mwagasoma mu gawunzi kati twogere ku nsonga bweti tugambe bugambi nti abaana ba Muteesasira. Okay, thank you. Abaana ba Muteesasira kuliko Ezekiel ne Esther Muteesasira. Abaana abo bawala ne batabani ba pastor Muteesasira then wamu n'omukyala Jean Birungi Juli Birungi abaana abo abaana abo bavuddeyo bambi they looked frustrated like okusizira ku face nga bwe yabadde soma akalenzi kalaze nolaga akala ku kade kalaga nti issue eri simple you get my point. No, just nina chejagala tujjewo. No tugena kijjawo. No, we are talking about kids. Kale bakuze. I know what I'm talking about. Ne anti kati oyogera ku baana. I saw the video. Yes, anti kati oba oyogera ku baana abo. Oyogera ku baana beeka. Oba otegera embeera gye tulimu. Oyogera gwe wa community development. Oyogera community gye tulimu. Okitegeera. Abaana bavudde ne bagamba bannange. Mulekerawo kitusibako. Nti tuli bali bannankani tuli basulisi bannenge ffe tetuli abisiyaga tuli straight mulekerawo tutagingako ekyo abaana abato we baviirayo kozi kyemayi balinga 15 16 something bwe baviirayo okwogera statement eyo that means tekyabadde muntu omu ye yabagambye ekyo abakuba omu ne ku social media comments zikola ki baziraba ku account zaabwe ez'enjawulo abantu babagamba muli bali baaki babisiyaga kati bonga bambi bwawulidde kuba mwala yadaga abana ye mulekerawo ng'akireta ine polite way ekirene kimugamba nedda it is eno issue y'amaanyi esegeza nga bawulira it is overwhelming kibasuseeko abaana abo ne bagamba bakoya abantu ababayita abasiyazi bo tebakiri ekyo tekiri part of them. What do you think of such a community n'embeera eyo nti abaana abo kati bagacha ekintu ekibatuuseeko ate nga bambi baatuka ne ku semi-final oba final za Canada's Got Talent something. Mukama nsaba mpe ekisa abaana abo mbogereko mu njogera entuufu. One baana bato it is sad for ate abali mu limelight bali mu limelight ebyo si bikulu limelight si kikulu and limelight is the reason why you know them yeah exactly but that's not the point. The point is but anyway no it's not the issue kati nze manchi enjogerako I know what I'm talking about nze nagambe I pay attention to smallest details gwe byota wabudde nze byempo obudde bino byonna byogera tebina makulu obuzibu bwange bisiyaga si bisiyaga and all that is not the point kubanga nze bisiyaga sibitya bigende mu maaso bibeerewo hujja biraba tebisobola kuwangala because tebiri productive teri musajja na musajja bazaala teri mukazi na mukazi bazaala so I'm not fighting bisiyaga I don't care bibeerewo yakuli bya bisiyaga birie nzoloza nyizo kugana nzoloza nyizo kuje nebo nkera kubatera bagamba nti abasa abiya sisobola kugana kujja kutula nawe gwiria bintu byo it's not my business naye kyengezaako kugamba kyengezaako kugamba nti omwana omuto ku myaka egyo bw'obeera straight for example kyogamba oli straight okola kikati kiki kyokola how old are you okubeera straight how old are you kiki otegeeza by being straight gwe younger boys Muteesasira Ezekiel what nonsense what are you discussing here ontegede bulungi what are you discussing what do you mean by straight gwe Ezekiel as young as you what do you call straight olina omukazi
Kyogamba olina omukazi. Gwe kiwala gwe. What do you mean by not being a lesbian? Because you have a man as young as you are. What do you mean? Because nensize mwogerako abamu kale tujja kubyogera nnyo bigenda bala. Naye abamu tuzimanyi. Ne mu America omwana abeera tabeera mu gundi nankani by that age. Ntegedde bulungi? Abakyali minor. Minor. You are a minor. What are you talking about? What are you discussing? What are you discussing? Olaba abakazi be batwononera abaana. What are you discussing? Which kind of knowledge do you have? About what you're saying. Like which kind of knowledge have you accumulated? Oba ontegeera. Ontegeera ango gye ndimu. Yes. O accumulatize bwongo bwenkana ki? Chichicho, what are you discussing? Kitegeeza byogerako bitegeera. N'enkola yaabwe. Ontegedde kati you even have a decision to make. Like you're even doing a decision. Ontegedde oba ntegeerekeka. So for me, that is where I look at these things. Ontegeera bulungi. Then ekyokubiri, a point yandibadde ey'okubiri. Nti gwani agambye bwe bibanga si bibi obanga bibi nga tobyagala gwe buzi, what is wrong with it? That's my other question. What is wrong with it? Ochegedde ontegeera oba tonnantegeerera nkugambye what is wrong with it kuba maama abikoze publicly. Ontegedde what is wrong with it? Now what is wrong with it? Lwaki video mugifulumya nga mugamba kwane maama ndooza yabaddewo andooza era maama bali waka kakati ne data maama ya kakati gwogamba nti ate kati kikyogamba. We are getting confused here. Are you contradicting with your mom? Are you mwagamba maama mubi ate mubeera naye ate yakola bye mutakkiriza maama mubi. Ochegedde, do you understand me? Very twisted. I understand 100%. Very twisted, like you have said. Do you Ochegera? What is wrong? Kapazo kaliao. What puzzle is that? Ochegera. Kakati nze ategeera. You nagamenza, I'm a community expert. Ochegedde. Nagenda nensoma nenteekako obudde. Bye nasoma mbimanyi. I talk with authority. There's a discussion ez'ekisusu sizibeera. Tuzivuddemu discussion. Gwe Ezekiel simanyi ne Esther wanaleero byonna bye mukola maama w'abataliso bazanyisa puzzle enfu eyo puzzle nfu nkugambye gwe oyogera kuki kubanga what do you mean by being straight? Otegeeza ki bw'obeera straight? Ate era nawali wegamba kati bw'ogamba nti no obyegaanye si bintu byo tobyagala bibi ate nga maama byakola ate nga maama obeera naye ng'abikola nga bibi kyogamba bibi. I thought it's just a decision. Kale wetuwanga tubuddeyo kuba mpulya bikyafu waddeni wetuwanga tubuddeyo omanyi abannayuganda tulina ekizibu. We don't think deep. Abannayuganda basiga kyobula batutomeza nkyobula bufere bungi mu Kampala mu Uganda. Oli akwata essimu y'omuntu n'agibba n'agamba abasi ono Saamu ngudde ku accident nyamba mpereze emitwalo 5. Nolaba nze lumu bazibako essimu babba abantu ngenda okuddamu kulaba nga abantu nga 8 bamuli mukadde bwa sente awo we basindi nengamba kale abantu bano bwe mbasaba sente tebazimpa omufere yatayipinze message nengamba yataliko zitayipinga ntandika okufuna ku sente okyagedde bulungi kyengezaako okugamba kati kyengezaako okugamba nti Abannayuganda they don't pay attention to details. Abaana abo baana bato tuve ku baana abo nze wobinnyonnyodde kati ntegedde nina ne kyendabye ekirala ennyo kyenjo kuganga tuvudde
oyina kyonyonyodde nenejjusa lwaki ndesene discussion oyina kyoŋŋambye mpulira nejjusa lwaki ne discussion eyo njiresa I'm even sorry ku buli discussion gwe I'm sorry kuba nina kyentegedde oba ontegedde waliwo otha w'ekintu ekyo nti ekintu kyawaddeko bano babyaye bino bya kisiru tebirina makulu naye kati kubanga Bannayuganda they don't pay attention bali mu contributing ku kintu ekinene kye batategeera waŋŋambye nti you pay attention to the smallest detail kati wonyonyodde I will never bring up such a discussion because I've got to know how dirty it is and what because I watched the video abantu commentinga bilala I've got the intentions of the author tuve wano kati mbadde kyakunyonyola B2C bannaye kale onkwasiza bikyawo no abantu balina okutegeera amazima ffe bwe tuba tuli wano ku gundi kugaliwo amawulire agaliwo mugategeere ffe ensonga by the way eri behind agaliwo nti amawulire agaliwo tumanye kiri emabega waago tugatranslatinga tutya what is behind agaliwo to our society because at the end of the day amawulire gano gatuyamba celebrity buli kye bakola nga wagamba liki reflectinga mu society ate kituyamba n'okutuyamba nti amawulire gano agaliwo gatushapingira society okumanya nti kino kikyamu oba kino kituufu oba kino tusoba kitutereza mbwe tuti kati mu bikyamu ebiriwo abaana balenzi aba B2C nga bw'obamanyi omuziki bagukubye in fact balina akayimba akapya juzi ke bakoze ne Carol Antongo B2C kyekiriwo kati guno omwaka B2C okimanyi buli mwaka ebadde ng'etuwaayo concert awo mpola mpola ebivulo byafuuka bitono wabula guno omwaka B2C bagaye tebagenda kuteekayo ebivulo byafuuka bitono for factors omulimu ne internet kuba kakati abantu bali entertained so much tulina TikTok oli akwata emitwalo gwe 10,000 asobola okubeera entertain mugana 10,000 fe tubona abana n'ekyeto okujjuzaamu abantu simply because abantu kyokano nga national theatre ejjula abantu bisatu but they are having a lot of fun bayina okunyumirwa people are having a lot of fun today ontegedde tebakyalina nnyonta okulaga ng'olina ekintu ekiri extraordinary okubawa era nze ekyo kye ŋŋamba ba artist kakati ba artist I'm so sorry about that ba artist mulina omulimu gw'okukola buli muntu yafuuse artist oli atula abeera mu ffumbiro kadaama ayeza bintu nayimba akayimba n'atuziniramu n'akuba omuziki n'owulira nga tewukyetaaga laba oli abeera mu ofiisi n'abaako kyalaga onakola bati nakola kati buli omu artist kitegeeza nti okubeera professional artist now kyekisobola okusasuza ontegedde and it means working hard onokola ennyo it means going back to ennono onokuddayo gyetwava ku nnono gye twava ku nsibuko n'okola script n'ogiwa abakugu ne bagiyitamu n'okola ekintu n'ogiwa abakugu ne bagizannya kati ati alina okuba kati alina okuddayo ku oligino bw'oba okyayagala okukwata emitwalo 5 oli agirete mu theatre agikuwe buwi omuzannyire kyatalaba ku TikTok onoba productive ennyo kati byebyo bye mbagamba nti okola content ng'ali intense nga tali intense kyokka naye ng'ali detailed bulungi nnyo nga ayina I can't accept kakati oyo etimoi parakwi shaira ebyo nga you are the man of all seasons kakati byebyo bwe bibanga weebiri kitegeeza nti gwe artist omusanyusa w'abantu olina okubeera ddala ng'osanyusa abantu nga tolimba nga teweeyogerako nti nsanyusa naye nga wabula ng'okola bukozi nga muntu alaba content wo nagana naye omusajja ono ansanyusa ekirala nga tuli gye tulina okubeera
ochekedde kyovula ffe ku TikTok tetuli bamaanyi nnyo oba tetukolerako nnyo kubanga tetwagala bantu baffe kuba classifying tetwagala bantu baffe kulowooza nti mwaze kubanga abaavu babeera ku TikTok fe abalinamu ssente tugenda tukwata emitwalo 5 n'ogamba nti kangende ndaba omuzannyo gw'abaani gw'aba Ebons oba kangende ndaba omuzannyo gw'abakayimbira teri mwana alaba TikTok ayinza kugenda kulaba bakayimbira abaavu baba kuki abaavu ba TikTok no si kibi ekigambo bwavu kitegere bulungi obwavu buba bwavu nti obwavu oli asobola okubeera omwavu leero enkya n'agaggawala ontegedde abantu balina okutya yennaku nti omuntu omunaku ye tasobola kugira kubanga ne bw'ofuna ssente ne bw'obeera n'obukadde n'obuwumbi ng'oli munaku oba munaku naye obwavu buli nomo abantu balina otegeera nti obwavu buvaawo oleeta eradicator ogimanyi eradicator ne rip n'ebiryawo so abaavu babeera ku TikTok ne balaba balina bye balaba ku TikTok ontegedde naye abagagga gwe balangira sho ne bamugamba nti ku sho ya mitwalo 5 VIP mitwalo 10 era nasasula nakola ki najja n'alaba kubanga biri bibeera bya nsonga ndala naye ate nazino nsonga ki ndala ontegedde bulungi so that's how it is ate tewali no one is safe from obwavu so abantu balina kyeraliikirira nnyo. We started the week on a high with a win for Nwagi. Winnie Nwagi. Wiki twagitandikiramu kati oyo kati ye Winnie Nwagi wange gwenjagala gwemmanyi gwenjagala era Winnie Nwagi wankola ekintu sengamba ne sokugulira kisoda ekinene munange twali awo Winnie Nwagi nga bamuwa muzinda byalo gwe tuyita omuzinda nga bamubuuza ku Sindi yali akabasabula ba female artist awo tap kati nga abawadde ne ziranka abagambe ono asobola okukola bwate Winnie Nwagi n'amugamba gwe nnyabo totuleetako kajanjako kendeeza amalala Sindi tugjeeko akajanja tokendeze n'amalala ani akuwa olukusa classifying namugamba how can you even rank me Winnie Nwagi n'amugamba gwe nnyabo oyimba naye ate manya nti naffe tuyimba manya naffe ate tuli bakabi ate tuli babi kati nzo ye Winnie wange waliwo atatuwulira n'azira emmere nze kiwini kyange kyekyo banne njagala Winnie Nwagi simanyi banne omuyimbi gwenjagala nga Winnie Nwagi ansanyusa busanyusa kati ate era kyobala nali nja kutta omuntu temwepakira ku muwala waffe w'amaanyi bw'atyo mumukwatirira mbu simanyi mwesiriwaza sente mbu simanyi mumufuwa temumufuwa kale tasiiba enjala tulabe temumufuwa temuddamu kumufuwa kale tulabe bw'anaasiiba enjala Winnie Nwagi ng'akutabula nnyo no anti omanyi abantu balina akamanyiro Winnie Nwagi omanyi abantu engeri nze nagamba talk about that point we yagambidde Sindi alekerawo muranki Winnie alina engeri gye yajjamu she came this beautiful woman with beautiful everything good music n'abeera awo n'abeera humble Winnie Nwagi is humble much as abantu bamubrandinga to be violent kati Winnie Nwagi is violent but in a humble way you get my point bayimbi batono nnyo wabulabe mu ngeri enzikakamu wabulabe nnyo mu ngeri enzikakamu bayimbi kubanze nagamba nze I pay attention to details bayimbi bameka abakazi bomanyi ababadde mu management okumala emyaka 5 nga management yetevangayo negamba nti ono atutamye gundi ani Shiba ku TNS yakala kati banga omulala Winnie Nwagi oyinza omujja waawo gundi wali yavaayo Winnie Nwagi oyinza omujja waawo kyengamba nti kali kamami ku Nick product kyenkugamba nti Winnie Nwagi ekyo kyokka nze I pay attention to details ekyo kyokka kiba kimaze okundaga nti Winnie Nwagi akolaganika naye you just need to understand her kubanga olina okutegeera omuntu nagamba nti omuntu olina okumutegeera nga tonnakolagana naye abantu abasinga ekibaleetera ebizibu ne Lili Puzzle kya ebizibu bwalina ne Suna Ben kubanga Lili Puzzle yalowooza bulala ku Suna Ben yalowooza nti aleese akalogoyiko e Kampala
ayinza n'okuba kati ekimuyombya nga yamusaba emitwalo 2 n'agimumma kati nga kyekimuyomba era ayinza okibagamba nga agenda okufa nti omusajja oyo namusaba emitwalo 2 ng'enjala ennuma n'atagimpeereza ng'ate nkimanyi bulungi yali alina emitwalo 5 baali bakamusasula ontegedde bulungi so kitegeeza nti abantu just babaira n'ebizibu byabwe you just need to understand people abantu nga tonnakolagana nabo olina obbategeera okigedde nze sikolagana n'abantu besaagala ne besitamanyi oba omuntu bwemba tetukkiriziganyizza sikolagana naawe kati Winnie Nwagi omulaba Winnie Nwagi emirundi mingi abadde afalling out n'abantu abadde ayawukana n'abantu ng'afuna obuzibu kubanga bo balowooza bafunye embuzi yaabwe baagala mumuyitirako buyitizi n'abatabukira so she's just a very good woman in a very weird way ochegeera kati Winnie Nwagi ono gwe nalabye nga ali mu governor ayogera ku Sindi ye Winnie gwenjagala ye Winnie owaddala ye Winnie artist wabanga si ye waddala anyamba abeere ekyo ye Winnie gwenjagala asabule buli Winnie emirundi egisinga babadde amawulire gakubye Winnie nga mukubye Winnie sinze sirimu anti wuliriza njogera ebyo bibeerawo ngaleetanga bwe gali mugaleta mugatustinze all the time mwali mugalese nga ali straight ochegedde mugatustinga naye nga Winnie kye yankoledde bulungi nnyo yali yose n'amwokyamu omanyi abantu abamu beetaaga n'emmotoka waliwo accident bwe zayitirira obungi wano mu Kampala ne bagamba tufune speed governor batireeta ebinnya byayitirira so speed governor nebeera automatic kati tulina speed governor automatic ebinnya bikusaza pressure gwe nyini weesala ya pressure naye nga speed ndoza gundi abadde atese nyingi mama Sinda leera baade balina omukkakanyamu ate naddala kasi otandika okurankinga abantu ranka zibayisa bubi ayina bayayita obwana awo omuntu bwakuyita omwana kibi yayita munnaakaana kakati kitegeeza nti those was a good zizukusa abantu mu ngeri yaabwe era nze Winnie Nwagi I was happy nga amuyisaamu eggaali kubanga yabadde alina okumusisimula okumugamba nti mind you tereera tova muleeniyo ochegeera tusobola ffenna okuba nga tuvuga naye bw'odda muleeni ey'omulala oba oleeta obuzibu tonsiikiriza boss tonsiikiriza and I think I commend it was such a good move this very week the start of this week twagenze maaso n'okulaba omumbejja ssebo sanga lya mbogo Katrina okusinziira wali Nottingham mu UK University ya Nottingham yagenze maaso n'okubanga atikkirwa maama n'abagereka namulabi okuyozaayoza sanga lya mbogo n'okulaga ekifaananyi ekirungi kye yakoze ekyokusoma okusoma kye kimu ku bintu ebintu kubanga omuntu buli muntu alina okuyiga obuyivu kintu kikulu nnyo omumbejja kye kimu ku kintu ekikulu ennyo abantu kibalina okukola ki okuteekinga ono so abaana baffe basome nnyo buli mwana omuwala gyali mu Buganda soma at least paka w'osobola okutuuka naye soma olabe nga you have exhausted all the chances of going to school soma otuuke w'olina okutuuka paka ku kisembayo ky'osobola otuukako ne bw'oba osobola okukoma mu P7 osobola tuukawo kale mu P7 era ogisome era ogitegeere kati mukyolina okuyiga okisome so kabonero kalungi I think kabonero kalungi wakati mu kuba nti buli kyoba osobodde olina ofuba okulaba nti okifuna mwe muli ne gospel industry yaffe ya Uganda gospel music munene nnyo wano era muwoomu wabula tujja kukkiriza nti abakyala batukendeddeko mu gospel industry oba weetegereza ngamba kale gye bali but betugamba nti abakuba ne bahitingako ne bacrossingako ne bajja eno mu secular with their gospel music and one of those ladies abali outstanding is Gabi Ntate. It hurt me so much weekend Gabriela Ntate oba Gabi Ntate yatuuse ku milestone y'amaanyi wabula I didn't see it being published anywhere. How? Azale naku z'omwezi kozi nakola story nga bamunominate nze
zali nakuze mwezi 12 omwezi guno we bamunominatinga mu awards ziri mu America bazita South Awards awards ezo ziwa gospel music zimu mu nsi yonna ziwa awards mu nsi yonna mu nsi ya gospel music so mukyalo ono Gabi Ntate bamuteeka mu category ya female artist, African female artist of the year. Omuyimbi asinze mu Africa. Mu awards ezo female mwalimu aba artist abala mwalimu simayi erinnya eryanyumira baye Donkey Donko something. It was a nice name ndoza mu Nigeria munagana in fact. So yabadde mu n'abantu ab'amaanyi mu gospel music waliwo abana Kenya abaaki but ya managing okuba nti awangula era ye female artist of the year. We congratulate Gabi Ntate. Ayimba bulungi mukyala wange ayagala nnyo obuyimba bwe ate atwala time nnyo and she takes her time. She's era nze namwewuunya nnyo omwana oyo ng'ali ku TV luliwe nze kubanga nali simumanyi nali nenda okulaba wait omwana yayimba era abadde okimanyi nti Gabi Ntate yali ye wulira okimanyi alina personalities bbiri ezitakwatagana nga zisobola n'okwekuba bwe zeesanga. You know why? Eddoboozi eriwo era abantu balina okwegendereza nnyo nga bakola ebintu oba nga tukola ebintu tulina okwegendereza olumu tukola ebintu ate ebitukola ki ebitukakkanya naye nga tetuli b'amaanyi ensi yandibadde erina okubanga tutya naye muno omanyi ati muzibu kati nze oyinza okunsanga neemoola naye gye neemooledde obimanyi kati embirigo mpitirivu art is art lwakuba nti atajja mu formula yonna abalabi tosobola tubuulira tukubuuza biki ebyo byobadde okola naye nga Gabi namwewuunya nange dokasi mukyala yamundaga nako omanyi omukazi wayimba naŋŋamba nze mulaba ŋamba this guy nemugamba wait a minute so kama siyono kisiya kino ekyolugambo era bwe namugamba nagamba nti ye naye maama ayimba bulungi konzo okakasa onyimanyi bw'aba ayimbye oyinza olowooza munnayuganda si yalimu kuyimba natandika kumuteekako lungu ey'okumugoberera era saagala nakumulaba walala wonna sikya Gabi saagala kuddamu kuwulira nga nabano bayaaye ab'olugambo bayaaye ebyolugambo gambo va mu bintu by'olugambo vamba yaye naye yabivaamu ya hanging up boots nanti ayinza okugira ayinza ekinyegenyege ne kimukwata amanyi ati bw'atyo bw'abeera oyinza okubanga ekintu wakivaamu n'olaba abafala nga bakitagaliramu n'ogamba ayinza obeereyo ab'enaggulu ne bamukubira akasimu lwakuba kezi yagenza bakuleke bakwesonyiwe atukubire muziki yawangudde award female era African female artist of the year gwe tulina kati banamawulire mu ntama kati oyinza obasanga ng'ate bakubye birala kati kankubulire ki nanoonyeza website wano ez'amaanyi mu Uganda eziwandika entertainment gossip. I'm seeing that story nowhere. In fact, I did the story ku Agaliwo. Nenoonya mainstream. Nze natuula kulaba Gabi Ntate nga bagamba nti awangudde award. Eya female bayinza okugikuba story nga wayise na weekend ala namba. Abayinza n'obutagikuba bayinza okuteekawo ne bateekawo atego ne bagattako ekyabo. Postingawo omuntu awo bayinza oleeta eyambudde. Kati bali ku Nokia. Oyinza osanga eggulire ery'amagezi ebintu byandi bali ku TikTok nga biri ku ggulire ku mainstream so ndowooza ekyo kiva ku professionalism kiddayo mu bannamawulire baffe I talk about them with authority. I'm a community member kuba amawulire I'm a Ugandan and I have practiced so manyi kyenjogerako amawulire gaffe weewaawo waliwo abasajja abafubye okugalaba nti gakola ki gadda ku line naye social media ebaddusiza speed nene balina okulinnyamu babeera bafuba nnyo okubeera up to speed with social media ate nga tosobola because mu social media buli omu n'amawulire ate eri rampant ekuba teriko budde oli apostinga ekifaananyi ku kyo saa 8 nga gweokyalinze bulleting ya saa 6 ya saawa 7 ya saawa emu ey'ekiro twagala obagamba nti balina okurelaxingamu ne basigala ku peesi yaabwe
as well as adapting balina osobola amagezi aga-adapting to the new era but also kubanga kisoboka okwadaptinga batete tebakkiriza kutta values za mainstream. Then n'ekirala balina okukkiriza nti amawulire tulina okuba wano mu Uganda tetulina national news tetugirina era ekyo bunafu bukyali bunene mu TV ate that is for UBC. UBC erina okuvaayo neyerwanirira nekola national news nti national news basobola okulobinga nga national news agasomera ku UBC naye gayita ku TV zonna. Ekyo bakikolako ko one time ojjukira bakola byali byagundi obijjukira bali ba celebrating zaabwe njogera ku national news. It was one thing ekyanyumira uliriza ekyo national news galina kujja nti amawulire galina okuba aga national news nga gali national nga n'agasoma ali national nga gali national nti gasala across kati gwe kuleta agataliko nkoko agataliko bwoya galeta agataliko bwoya agataliko bisasiro biki gonna galete nga oge-extractinga mu mki era ne TV zonna baziwa omukisa okusubmitinga tinze gano genzie Masaka gano genzie gundi nga noli nga nagasoma ayogera nagaga agavudde kubukedde galaga nga balaga ne extraction bagajewa ne report and all that nga ava mu eyo channel naye nga eyo bagita national news nga bwolaba Museveni bwalina kituyita PPU Presidential Press Unit nti yali n'amawulire ge gwengo olina amawulire gaffe amawulire wegali agamwogerako naki naye alina agage ochege agakubulira ekike kati ne Uganda yetaga kituyita national what news nga tulina ne national anchors ba anchor ne betubeera n'aba batano abasinga mu Uganda. Okay, as we are getting ready to wind up, still era nga bajja ne bwobanga oli kubukedde ng'okolera kubukedde officially nga lunaku lwo luba lwakusoma ojja ku UBC ne ba broadcasting ne gabeera ku radio ne TV bonna nebino ebyokubeera n'amawulire nga gundi yalese malala soloti erina malala gundi erina malala nonge gulire lyerimu olunaku lwe nenga omugambo oguli eno baga bafuddana bano ndibadde kinana bano baga 130 naye nga bonna balipotinga eggulire ndimu. So we need that national news olwokuba nti eggwanga liba ne sanity wakati abantu abamu ogenda kusanga omuntu nga ddala munnamawulire kituufu naye nga alina political ambitions alina ebirubiru ajagenda reportinga ku MP gwayagala okwesimbako amureportingako nti nga biri biased kakati kitegeeza nti abawadde community wrong information naye nga agijje ku ye ne feelings ze agifeedinga ekyo kyekikye ekina agenda ezze which is very wrong. So nga mu kufeedinga ekina agenda ezizo naawe oyinza obeera nga olina agenda eyo nobaako ekikyo kyolowooza twabadde awo wiiki eno yenyini kyabuntu mwana mwala Shiba Samali Karungi oba gwe tuyita Shiba oba Queen Shiba kama biyite byonna boss queen boss yagenze maaso n'okugamba ng'ayanukula era straight awo abakasomi baganye kati ayanukula munankani sindi ng'agamba nti olina kwogera ku nze kubanga nze nkola amakulu olw'ensonga gwe bw'oneeyogerako teri ajja kuwuliriza bw'oyogera ku nze bikola amakulu era bawuliriza wabula gwe oneeyogerako it makes ebyo bigambo by'abantu bonna of course kyakwesudia mu art twesudia okitegera ezegeza Shiba yesudia teri artist atesudia bw'oba oli artist nga tosobola kwesudia biveeko tandika omulimu omulala oba wajja wakyamu buli artist yonna kwesudia era kyobola nti ne Cindy yakola ebyo bw'oba tosobola kwesudia aba alina ekifaananyi kyagala otuguza bw'oba tosobola kwesudia genda olime entula genda olime entula kuba zo tezeetaaga kusudia zo zennyini zeesudia gwe zifukirira osirike omwana gaba bitula byo birungi bimeze bambi bimulisiza ontegedde so business ya art yakwesudia oba tosobola kwesudia bagita shop business Shudia Migalde Shudia Migalde
So now for her yabadde ye defending but mukwe defending you know obo ino kwesudia the best way to attack the best way to defend yourself is to attack is by attacking. If you don't attack chovola anade mukatovola baba jakuluma bakufundizawo baja kuta onasikero chovola anti nasanyukidde nnyo gundi ani nasanyukidde nnyo mukwano gwa Winnie Nwagi namusanyukidde nnyo nakyagadde nnyo kyeyakoze nti you defend yourself ngolumba muko gwe nja kuyisaamu kakati kkiriza obagaana era n'ekyokuddamu ono naye ajja kusooka kisenge jagamire ate kuba kantu katambudde ekyo kitegeeza nti noonoonya kakyakaddako ono mubaludde ntya nange nga ndeetedde nnyo so same applies to her kirungi industry ebeeremu ne vibe omuntu si bwa naakujja eri n'akulengula n'akukunkumulako gwe noddawo noweebaza mukama n'opowa nedda onfugira ku bigere ate oyinza okubeerawo ng'avuga naye tamanyi nti nfukira ebigere kiki tetujja kubeera wano kulinda aba n'atufukira bigere wano wetutudde wabula kyetujja okukola kubanga tusembulamuko tugende tunoonya ate ebyo betunadda nabyo okubanga tugenda maaso n'okubanga tuweereba mugatawuli avume mu mbeera emu oba endala mikwano gwange tubeera n'omusajja ono Samwiri Kalungi wabula nze muyita Zinga mbeera ne Zinga straight away genda ku internet typing amu Zinga yaffe ZINGAYAFFE ojja kubanga omufuna erinnya eryange akwanjulira program aba CD omusunsuzi YouTube channel kwoli agaliwo nga bwe gali bwe tugaleeta katugende maaso n'okuba nti tubavuira ate mulabe ebirala scrolling ewaddako ciao we sign out. Blessings.